Abasuubuzi b'engoye enkadde bakubidde gavumenti omulanga okubakendereza ku musolo ogubagibwako gwe bagamba nti guyitiridde ate nga n'abaguzi baazo bongedde okukendeera. Basinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire batuuzizza mu bitundu by'e Lubaga wano mu Kampala. Okuva edda nedda abantu bangi bayimiridde mu kwambala emivumbi era nga bizinensi eno ezeetanirwa nnyo abantu bangi. Namukasa Babula musibuzi wa Ndibota nga buli wiiki asuubula endibota musanvu ku mitwalo 65 buli emu. Agamba nti kati endibota emu bagigula emitwalo 75 nga takyasobola kugula ndibota musanvu. Saati na mpale niyo obuzibu bwensanze buli lwe ntuuka ogenda okugula engoye nsanga bazongeddeko ssente. Kati endibota yali ku mitwalo 5 kati sawa eno eri mitwalo 7 awamu nza 75. Agamba nti okuva 2016 omusolo gubadde gulinnya nga yatuuka n'okkiriza ku bakozi. Nagulanga endibota 7 olw'emmande nga nsala endibota 7 naye kati sikyasula zigula kati nsala endibota emu oluusi n'ensala 2. Abaana be nawanga emirimu be nali nina mu dduuka nali nina abaana banna kati nasigazaamu mu dduuka erimu nasigazaamu omu. Omulala mwalimu abaana 3 kati omu nensigazaamu 2. Baleke Geoffrey musibuzi wa ngoye niyo omusolo guminzi kati ssaawa yonna agenda kugalawo edduuka. Omulimu guno ngumazeemu emyaka egigenda mu 2 nga nsala ngoye ezo naye kizze nga kyambuka mpola. Ogenda okulaba oli wali ofunako emitwalo 10 ku ndibota n'okka ofunako 7 n'okka ofuna 5 ne mukkamu 2. Ogenda okulaba ng'olumu bw'osala ekusala sente zewataddemu ne zitavaamu. Ramadhan Mweru naye ng'asuubula ngato kyokka ng'omusolo gwe balemesezza okubeera kuti kibakola. Omusolo engeri gye gutambulamu ne bannaffe abatuguza ebintu engeri gye batambuzaamu emirimu tulabanga we tutuuse emirimu gituuse okulema. Ensonga eva ku ki? Eva ku musolo ogutubikinibwa buli kiseera gwe batwongeramu entakera. Lubega Jibril ssente wa Betisi Miguwa agamba nti gye buvuddeko baali batikula konteyina 3 nga kati batikula nya buli mwezi. Tusaba bakama baffe bakendeeze ku misolo egyo bakama baffe basobola okuteekawo era emirimu. Konteyina oli ezajjanga tuyinze mu mwezi wajja konteyina nga 3 wajja konteyina 4 kati konteyina kitegeeza nga tewali mirimu kitegeera mwekyo mwennyine bano abaana abasigaddewo baba bajja kubba te bakama baffe olw'ensonga ne tewaliwo ki tewaliwo mirimu. Kino kireese ebbula ly'emirimu mu bavubuka basabye gavumenti bayambe ekendeeze ku misolo. Ogutubikinibwa buli kiseera gwe batwongeramu entakera. Mulimu ogwo tubadde tugwenyumirizaamu ebbanga eryo lyonna nga tutambula bulungi naye buli lukya batugamba bongeza omusolo. Mukyo ki nti ebintu items zetugula zigenda zeeyongera. Ssentebe w'ekibiina ekigatta abasuubuzi b'engoye Lubeyawo Andrew agamba nti omusolo gwe bakusezza nnyo. Ategeeza nti batandise n'okufiirwa abasuubuzi okuva mu mawanga agoteetoolodde nga bava mu mawanga nga DRC nga bava e Sudan bonna kati tebakyatugulako bonna kati bakrosinga ne bagenda e Kenya okugula bino emivumbo. Kuba Kenya kati konteyina basasula miliyoni 5 ate Tanzania basasula miliyoni 8 wano Uganda tusasula miliyoni 14. Mutebi Sulaiman yakusakidde guli lino 12 zezakayita ku ssaawa emu katuumulemu katono ate nkomewo n'ekitundu kyagabuutikidde ekyokubiri tovaawo. Bwe tukomawo mu gabuutiki